kw'eggwanga okumalako omwaka oluvannyuma lw'emyaka 11 mirambirira ng'okusaba kw'eggwanga okumalako omwaka okumanyiddwa nga National Prayer Day kutegekebwa mu kisaawe ekya Nakivubo. Kuno kwakyusa ekifo okudda mu kisaawe eky'essomero lya Old Kampala Senior Secondary School ng'era guno gwali mwaka gwa 2017. Ku mulundi ogwo okusaba kuno okwatambulira ku mulamwa ogwali gugamba nti ojja kusomoka Yoludaani oli amawanga agakusinga obunene okuva mu kitabo eky'amateeka 9 olunyiriri olusooka. Jordan is simple to understand. Jordan wo mwangu okutegeera. Your Jordan is that life that has been full of depths. Ne ku mulundi ogwo luno lwasomboola abantu okuva mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo. Abannange yamponya obubbi ayaya naboyowezi bajjankonera omusajja yenyama abannange yamponya ayaya naboyowezi ababuulizi ku olwo abali mu lukuŋŋaana luno kwaliko omusumba Richard Lutwama, omusumba Sozi Nattigo, omulabirizi Mike Chaze, omutume John Bonjo, ssaako n'omulabirizi Dr. David Kiganda n'omusumba Cindy Kiganda n'abalala. Let the opposers go somewhere. God has decided to fight for you like a consuming fire. You are leaving this place to go back to your place that those which are fighting you. Because God, who is bigger than every challenge you've ever faced, He is able to turn the situation around. My conviction is that next year, this year which is about to start, God is updating your software. Okusaba kuno kubeeramu okusinza n'okutendereza omutonzi kungi era nga ne ku mulundi ogwo bwe guti bwe gwali. Banjula obudde ngamba bali ku musingi bamanyi kigambo kale bannange basajja ba Katonda engalo n'endulu tebibayinula mubuulire ekigambo kya ng'omwaka 2017 guggweerayo waliwo okuyimba oluyimba olw'eggwanga ssaako n'okukuba ebiriroliro so nga gumaze okuggweerayo ddala era omulabirizi Dr. David Kiganda yaguwereekereza oluyimba olugusiibula ssaako n'okukubiriza abantu okwebaza Katonda olw'okugubamazaako. Thank you, Father. Thank you, Master. Thank you, Lord. For 2017. My seat is going. In Jesus' name. Amen. Amen. Attention now. Ladies and gentlemen. Attention now for the national anthem. Oh, Uganda, may God mundekenze ne mu mwaka bwali kuntwala motoka yefuda negwa mu luwonko bangi mwakaba mwali mumanyi nfudde naye temutya mukama yandeseewo. Abantu mu biti eby'enjawulo baalwetabamu omuli ne bannabyabufuzi. This year tufune ebirungi ebyo bitusabiddwa. that we get all the goodness Bishop we have nkwebaza nnyo. Bishop, I thank you so much. Njagala okwagaliza mwenna I want to wish you all omwaka omulungi. a good. Kaakano nga giweze emyaka 19 ng'olukuŋŋaana luno lubeerawo ne ku mulundi guno nga 31 omwezi guno ogwa Desemba mu kumalako omwaka 2025 olukuŋŋaana luno olwa National Prayer Day lwakubeerayo mu kisaawe ekya Kampala Mukadde Senior Secondary School ng'abasumba okuva ku Christianity Focus Center e Mengo mu Kisenyi mu ddoboozi eryawamu bakoowodde abantu. Taata waffe Bishop David Livingstone Kiganda Saalongo ne mama waffe Mami Cindy Kiganda Nalongo beeteeseteese okutuyingiza mwaka omupya 2026. Kanda mbaaniriza nnyo wali ku kisaawe Old Kampala nga 31 Desemba Bishop Kiganda awamu ne mama Cindy babaaniriza kubeera kubanga tugenda kuyita misana n'ekiro nga tuli mu kusaba kati nno mukwano gwange nkukoowola gwali ewala sembera kumpimpi tusobole okubeera mu kiro ekyo n'emisana lyonna. 31 Desemba
mwenna tubaaniriza mujje abalokole n'abatali balokole mwenna tubaaniriza mujje mu kusaba okw'amaanyi okugenda okufundikira omwaka 19 nga tubeera mu kisaawe nga 31 Desemba. Omusumba Bishop Kiganda wamu ne Mamisindi bakwaniriza nnyo ku lunaku olwo n'abasumba n'abakadde wamu ku Eastern Focus Center tubaaniriza nnyo mikwano gyaffe mujje ku lunaku olwo tunaasanyuka okubeera. Omulundi guno abaweereza bavudde bweru w'eggwanga ne wano okuli bakabakyaza omulabirizi Dr. David n'omusumba Sendi Kiganda Nalongo, Prophet Ebenezer Akonayo okuva mu ggwanga lya Ghana, omusumba Samuel Kasanka, omusumba Saulo Yawe okuva mu ggwanga lya America, omusumba Joseph Kabuye, omusumba Stephen Mutesasira, omulabirizi Ramadan Mukisa wamu n'abalala. Olukuŋŋaana luno lutambulidde ku mulamwa ogugamba nti ogenda kukuba abamidiyaani ng'omuntu omu okuva mu kitabo eky'abalamuzi 6:16 ng'era bwe gubeera bulijjo okuyingira mu kisaawe ekya Old Kampala kwa bwereere okuva ku makya nga 3 Desemba 2025 okutuuka enkeera ku makya nga 1 January 2026.